Mbale nawe wako omayinza kamba bo. Nedda. Nsanyi sokula ba. Chemvudde nkuba abasajja bano. I'm a strategist. You deny your enemy what he wants to achieve. Okuva okibakola kino era bandikira akatabo how to fight an enemy. Ate tubaina magezi. Ate oyagala ati balowooza nti amaanyi ngajja ku Museveni ne bangoba mu State House. He must go home, his home on the road. Ngambala babwele. Oh, you want me to go on the road? I remained in Kampala. Chairman, Ruhindi yayogera. This man should go to his home on the road. Chairman will have a fellowship. Nemagache bagala kola. I remained in Kampala stinking. Nebalowooza group emu. Tewali muntu yali aganye mulimu gwa Museveni. Nataddayo kubeegayira for 10 years I have not. Kao kadda ne kansangwa wani mukulu. Kao kadda? Ne kansangwa. Ndoza kansangwa. Yes, eno government yansangwa. Eri jagende ndekewo. I know how to survive. Nenga sijogedu. Nze ndi mando sijoge basifu kamera. Oli kugwanga. Sida liwe government zichuka. Toyita gamba mukazi go wagoba. Mukazi gwe nakugoba nalongo oli mwenzi. Ate no mukomya umuzi n'abalongo. Wasayo mulala muzala abalongo bazinire mu bano. Noli so mukomyawo. Muganda tadda kyavudde. Nedda baddayo. Omuganda takuba kadda nnyo omuganda. Tamale kati guli muganda. Gwe muganda the. Abavu. Kubanga abaganda bakuba kadda nnyo basinga omugambi nti omuganda ne bwaba yavudde ku kiswa ng'ava kwata nswa kutte enswa. Nalika yebisumuluza asula ku lubalaza. Eyo standard y'omuganda atakyaliwo leero. Taddayo. Tamale Mirundi. Nze wakawa. Standard y'omuganda takyaliwo. Kenfulume wakabwendi. Oba omukazi alina kyangamba oba n'omala onyimiriza mu kunyeza kukwati nze sikuba nenkuva mbyotawulirangako. Omuganda tadda gyavudde. Okuyimiza mu kuwonga bwe bakulabula. Tukuga nti akadda nnyuma ke kaamukwasa. Muganda cannot go back where he left. Katika Lisa TV yagwa. Kaguli ya mulimba bala munamuliyako sente mbaye. Who can negotiate on me? Kakati bala mwampita nkubira essimu. Tewaliwo akuyita mugondi, waliwo musuubuza akuyita mu kabira kirabu n'entuma ya mbega wange nga Kalisa yeyekwese n'ensooka njinyinyo bakalisa omutwe ngwasi. Ate gwe ataliyo. Anti nkugambye natuma omuntu Bimugandi gendo lebe gundi ali nani bara mugotesiga tawamwesiga nga tisigani. Anybody in Uganda can kill you, can sell you. Kati zenentu mu muntu tigendo lebe bala mugwalina yanga nti aline Kalisa n'ensooka njijjo mu motoka n'enjiwuga mu Kalisa mutte bemutte kati Kalisa alowooza nti walibeera w'olunaku. No, I gave you the first priority. Nakugamba okujja musomero mwonna limu n'otamba choice n'engende walala. Nze mbayambye n'obayamba. And once they push me to the wall, it'll go to Besi. Yanangobera ku mulyango. Besije? Yes. Tayinza kugoba. Tewali politician yagoba bantu. Hey, if they push me to the wall, nti ate balayisi bange nga omenye omwana omugondo gwe bagira. Kwanza I know them. Buku besimu. Nchokola akawala kano waliwo ekivubuka kiganda kirina okuyinda obweguti oba kyavaayo mu UCC nali kitidde kusezibwa kyagendanga nkiteeka musezibwa naye nekikuba esasule musezibwa emmotoka nejja kyamponera watono toyagaliza muntu kufa Tamale njabetta baba nedda kati control me kati yuvayo Tamale kati bayina emisango gya bayina omusanga gwa organ omusango gwa organ kubali bubi asabuli organ tugubalekere batobe nako waliwo abasajja bano Kamala Davis ani abagagga bonna babadde wano mbo tebagala kumpa sente tukoma neno koma wombe sente yagala za Tamale ba I need compensation, not reconciliation. And any condition, no compensation. Sijja kutesa na mulenzo na yoga bantu. Compensation. Government ya Sezala we Tamale compensation. Bamukwatire wa n'ekyennyanja kiva mu nnyanja. Tajja kunjoga. Tewali muntu ajja kunjoga ko wano. Tali yote banna muzala. Nabondo ze bakudde Tamale era bakkiriza. Tewali muntu ajja ngenda ku tracingo yakuba amasimu.
Kalisa should sit and rest. Naenda lindoza. Even Allah. Lindoza mwami Kalisa wa muvako. Even Allah. Amuwanga chabadde yo. Wagano kudde ku radio. Choyo vuwala chono muwanga yavuwala. Akwati baba nabana. Muwanga yani. Muwanga muyanga yabadde mu UCC. Ngakola yoje. Alowooza nti ndidake wakati obwavu obumuliko bwavu bwa family. Mulimu bwavu bwa family. Muwanga ngagala tabagwawo. Muwanga ali mukwanugwo. Ya atwaya anti obwavu bumuluma. Mpadde bana abana bagagga ba interviewinga. Kati waliwo bu TV bakoze. Ayinza okujangu benyondo mutwe. Tewali TV nemu. Jenja gendako. Teri yo atenze siragirwa. Ebyo waffe bye bindagira byokka. Diru za kama bangi. Zino zidiru za coffee zetukola zisusibe nga tuogera. Zitwemeno okutagula ndo. Ani atulowoleza ebintu. No, let me tell you. Ebintu ebyo anti combination yabo bonna tebayina magezi. Tewali government yenu kintu kitawe murwa. Continue. Njagala mukwate ku program zange za tifinga mukwa system 1 nja kubulira abasirikali gora gira abasirikali. Aha musajja bali bajeke ya STV. Gora gira abasirikali. Musajja ali Somalia naganti ani ajijeko. Owe Somalia. Dino kwanga lya Uganda Tamale tutisa. Abe Somalia. Tamale. Abe Somalia guideline. Zikolere kitao nenyoko. Tamale tukira kutabuka bwoki. Tukira kutabuka. Akole bajaka baba kaso omutwe. Tamale Mirundi. Ojja kuzana. Tukira kuyona radio. Akatani kabula abasajja. Kanere mukabula gulira. Nizo kusule. Nizo kasule. Umulenzi bamuli nzena kugamba bitatule batwale ebintu bye omusago bitatule ogomanyi yadusemi sindi nokosiru obugagga bonna bugenda kunjoga nedda Tamale tajja kusigaza kajiko mu bitatule yewola sente bwana abatanatu yewola sente loza simumanyi bamubeta manyi bamukuba atujja kutabira mu kagali kabalema ojja kuba nebigenge kakati bino Tamale ebyo byabo noba tonfudde ko mulenzi gwe Tamale can sit down and value ever since you attacked me what have you lost. Okay, come back here. Come back here. Ya dusemi Tamale vakunze mulenzi gwe mva. Okay, akulide Tamale yuruyinka losses one ojja kusigalanga nakajoko tekali ate whoever has tortured me n'abaana be n'abazzukulu twagala jogo lino ijogeri joga abantu tumunsi mulimu ajoga abantu ng'omujogo bwa muzaala. Tamale diru zino zetukola eziswaze eggwanga kutuuka ku kino eggwanga lyefferira bikabu bingi kakati mamange ali mu ddwaliro baamukuba musajja dokita yakebedde nkakulori naye bamukubaddi biri byafuna bamuwaaki ffe tumulabirira ali mu Uganda wano we are hiding us somewhere ati nayo yogeddeyo ate wa anti kakati badde baloza number of medical doctors mu family nga nyabo yabakolaki mama wa miaka emeka mchamo joka mwajoka mama wa miaka emeka he'll come back. Tamale will never work in this government again if we want to solve it but they come to me with an appointment. They have had you Tamale Mirundi kati nze nsamu kukitiibwa bakuwulidde ebbanga lyonna nti tujja kukola mu agabe emirimu mu gavumenti abantu mwetumala omujoga ataakomawo eno gavumenti eno ya muntu omu President Museveni bw'aba takuwadde bw'okugaana obwogaanyi kugwe bakuba ne banaakola ki baguze abakuzi social media baguze abakuki nze kati ngoyo kankaka yali ya ssente mutunde bwendi era nja kuteekawo endala yosese tejja kunfugako kale kati akakaona tikayinza kufuga mutani wa Mirundi go to court tell this man who is losing to go to court simulagirangako kutta bantu simulagirangako kukola bye yakola naye should sit down and evaluate. 1 year losing you will not remain in a spoon wanja kusiga yadda akajiko atomusango gwa organ nja kukuba kalugere yagamba mu irrelevant nenkwata tape zonna nenzowa embassies yajeyo omudidi gwa sente muze that man is kulozeko kati jogo lya mwendi balazeko mwembi. Okay, temusobola mmwe bakiwulidde kirumi even a market is paid for no negotiations never mutano. Okay, kali Tamale ebya coffee government yagera kunywera obegenda kugwa ebya coffee bimbulira Tamale nawandisa akatabo kange jogo lya abakoto jogo lya abakoto kali mu nnimi zonna abakoto batigomeza kati kirizo okomewo
ebya coffee yakubira obutambi bw'abanyankole mu ulire nti wa entangodi ebya coffee oganyo kubimbulirako kugambi temuyina magezi otuvumye buvumi. Yes, what is important is what mwagoba abagezi bannane bagenda abasajja mwankole bakugamba tewaliyo kabaka natta abakadde bonna kati abaana bavuka ne bamugamba nti wesibedde bali ente lugoye lulungi nnyo eddiba ne limukwata nga tali bwalijjako sajja omwana amugamba nti oya nze akakadde wange esaakati akange nakakweka nga bwetukweka nnyafu ti kalagawa n'akaleeta omukadde namugamba nti bakuyira amazzi wisdom ensi yonna yali yaggwamu dda abagezi yali yabatta kati abagezi bamwe bonna mu gavumenti mwabagoba. You don't know have reasonable people tukubuuza what do you want to achieve nti jogo tafugibwa analysis jobadomba kati ekyo kyo tamale kimanyi gutofugibwa naye kati give us analysis we want to sell coffee through a centralized authority. Is that what you want? But we have the Uganda Coffee Development Authority. Tuina ekitongole kya government. Ekiteko ku marketing ile muwayi. All troubled countries zina image problem sanctions mu buli bano bebatukoze abatta abantu abakuba abantu emigo. Gwanga li sanctioned muzeyo mu 78 emwanyiza mwezatulibwanga suru Rwanda suru Kenya nga mweza mubazigoba. Kati kyetulina kakati mwanyiza mwebanga zikobi ku international market you must go through proxies. That's what Europeans do. N'amafuta gamubajja gabulandinga temujja kugatundayo okujja konge ejogo ly'abakoto liweddewo ng'abakoto bakomye okujoga abantu n'ekibinja kyabwe twetaaga kola kyamale kubanga kati abantu ababulijja balime kubuulira solve the image problem that has put you here. Image ya FMB naye temuyina baminister ba foreign affairs. That's why it takes Muhoozi soldier to solve the democratic Gundi issues. I was told by a Mukonjo man, Muhoozi ayinza tuwonya kabaka waffe n'akomawo. Why doesn't he involve himself in Mumbere? Kati ye diplomatic gumina. Muhoozi agenda bano bali mu foreign affairs bazatamye. Why don't you resign? If somebody else has done what you should do, actually, resign. That was my next question. Yes. In Uganda, China abantu abayinza okugamba nti banange nakoze bubi ekifo kanjireke. Alika nkubuli sibe babikola. Nti musenero mubuuze emmese ziruddawo. Kuba tulina oluyimba kuba emmese ayinza okubanga siranga ye yagirina. Ng'emmese ze yagula yiye. Tuluwulira nti kuba emmese. Zali mmeka mbulira buli zali musenero mubuuze emmese yiko wapi? Muli kubirala chichi chetukola ekituufu tamale in this government kubanga buli ekibu. That's why I cannot join Museveni's government. Why? The people who are stealing this money are hiding. Chitutu yabba $400 million ezamasanyalaze yeyaziria ngokubira akatambi anti yazibba zeni kataiza kubira bilioni 5 munyaze babbe kaluma muloni yazibba Bikukunye bati nejogo lyawo. These people will reveal you and you will end up in jail. Expand Ruzira. To silence me. Ejogo lyabakoto liyitiridde. Ensi yonna abakoto gye bajoza abantu. Wasadamu baaliyo. Ne wasadamu baaliyo. Ne mu Liberia baaliyo ne bajoga ensi abakoto. Ne Yesu bwe yabugumuka bwe bati kye bakola abakoto. What needs to be done? Kwa kati tulaba forces zino nga Dr. Kiza Besigye agolokosa abantu twegati tununule ensi yaffe kati is mobilizing people. You see what you don't know, once you see fighting in parliament in the ruling party and Mengo is sucked in, it means the things are not proper. What way kigenda okuyeka ekintu kiba kitabuse. Menga yagala nnyo okubeera kusaidia abawangudde. In 1964 Mengo yegatane gulesi ibingira basulo obote na bakabaka kane yabakubirayo obote nabakuba mugondi wano besi bamutuziza katebe Mengo yagala to be relevant okukyusa constitution Mengo abataka baba bane bayingira ubukanzu bonnane bane budduka buyingira ekitebe kya UPC ne bukkakana. Whenever you have a national problem
Buganda isaki chini kati kabaka yabadde ayogerera ki kubye mmwanyi nabagereka atudde bwati kabaka yinzo kutegera ku mwana Tamalinda kabaka yinzo ate bobeera n'omukazi ayagala ennyo ssente oba ofudde me I would be worse but I have powerful women who control me naze sewu yeyo mutani wange bangende era bazemu omukazi banamufumya n'ebintu ebweru cannot slap a woman yawasa nebagaana mukazi takubwa you walk away. You don't slap a woman, you'll take share in family affective about Omukazi. Omukazi can slap me and I walk away. I think I won't. Kati Omukazi here, which you must send. Nicoticula, Gala send. Kabaka Naja. This is not a battle over coffee. What is it? Because if it was a battle over coffee, we would have concentrated on coffee. And who revealed, apart from that, the person who knew to the person who had failed to construct the Rubawa hospital is the one who has been given a coffee deal. Who revealed? Very munda bali wanagana kabakai Tamale kabaka bamukubi atenda bagamba nti mwegendeze nnyo ba kabaka ba Buganda bonna bayina bafira mu Ekizairo Mutesa Mwanga ono ye Mutebi mulindi nabagereka nga tembakuteeko abagala seto Tamale. Why should the Kabaka involve himself? Allow we. Are subject to coffee plantation. Allow it. The coffee association. We had Busiro. Nga yakaya kavuma. Yakula nge mwaisende mkabaganda bafuna muji. I know how to maintain my coffee plantation. How many times have I received the fertilizers from Mengo? Tamale. Nagamba bana bangi mulabo yo mukazi. Kabaka bamubira mungalo ni Mirundi. Oyo yajja kusanya obwa kabaka ne mayiga. Oyo bajja kusanya obwa kabaka. The kabaka is Bali said is drugged. Central government will run no yingira mutu. The ruling party, we have not seen it. Museveni has made sure that there is only one set of authority. Ruling party take all. You think he doesn't have money to construct a building here in NRM? Why does he leave it vague? Museveni will put money. What is at the secretariat? He will create a secretariat when he has retired and remained a national chairman of the party. You will receive. But I just a constitution kwanga national chairman wa party ya NRM ya vera flag bearer ya vera president wa Burakalo. Tamale, this is parliament. Look at the trend of parliament. Parliament. Iramu nemu 6 Parliament constitution yankaga musango. Obote yabaja mu parliament. Abali bamuwakanye bagana musula. Parliament. Look. Go and say that Bumba Nekiduma Kuya. Bawa dear said to Basajja Balaba. Did Basajja Bala find the money? Bubago Baba no again. Chogam, Kutesa, Muhoozi, Bukenya, Ebona, Bukenya, Baba Twala. Mobile Mukaga, Nga, what way I got over president. Mubundi, when be a Nima Soka Kusensalinga. Kutesa, Bichikairi, An, Wano, Kuya, you Mukarulu, Parliament, Yaleta the Oiro. Nengambo mukazo yo mukala mujuma ikibantira ko nono muleza jakuba nabana nnyo no ate bintu byofe bikubanye numba mu mukazi abiyingi andika oba comparalysis enungi no bileta mu kusumu katugende musakasa ngobelide nde byatandika batya nagambo mukazi yo mukala mujja ne mugande gumukala mujjagwe where did you find nga walaba wanga Uganda Revenue Authority FCP master handshake sent bazija mu Revenue Authority they will be arrested in the future. Tibe handshake namugamba mukazi gwe ugenda kubeera kalamweja wamwe mu Manyata tali kalamweja bamu muri mu yuweni oba do you find yagenda ate wano wali tantali kalamweja mu Manyata dibanyengo lirira nti yalero omugenzi ate kalamweja yali badde kale ishiya we shall receive him in the future. Where do you find Uganda Revenue Authority paying handshake? Museveni bamukuriyeti kisango mu London. Yeah, you know, all the cases of oil 100 in London, ngabe bacheted on our handshake. Handshake bali ba demidali. And the government give you money for doing what you are supposed to do. Never kwatibwa. Bili kuche baita success. Never kwatibwa. Olutalo tutawana. Ejo gonjadde kuba. Olutalo tulwana. Nobody can control me in this country. Tell you, Kalisa should rest assured you will never see me
in your studio. They have heard you. No, but even these people, abakuba amasimu mumujeko, we shall trace them and kill them. Tamale. Abantu ekibatawanya bonna, we must write a memorandum. Mirundi does not operate on a memorandum. So kompulizeko, bwetu tunula Uganda abantu abasinga nadala omulembe guno for over 30-40 years tebalaba government bwekyuka so kati phobia yo nayo mweri ekyo abantu bali uncertain tebamanyi buli twogera ku government okukyuka 1 minute buli twogera ku government okukyuka abantu balaba President Museveni nga awamba mu kinana balaba byaba muwanga sore mchana mukaga byaba muwanga byaba amini kusula government. There is a group of people who thought that they would overthrow Museveni. Museveni has lived longer, and two, ekyo kibiina kya fellowship kyababbi kirimu abantu 10 abakumitinze bo tebalabu naye balemwa. Muhoozi is not part of them. So what's the danger? Basooka ne bamuleka ebweru n'asirika. Museveni yakweka omwana we ne baga nti mwekere abasodokisi alibeera faza awasa alibeera bishop awasa ate nzikembe ewunyako bana abakota abapanikinga. If you have a man mu family kubanga where do we get successors from the first family? Sirulingi family, siro your family. Badi robwa state house bajifulo bwakabaka. No, there's a difference between the first family and the members of the royal family. Abakoto buli wamubajuga abantu andi kakati eti abakoto batia when you go to country buli kamubaka buli kakati abakoto babala Tanzania bala bebachuso anti bala bebachuso abakoto balowooza nga bayina ekibiina kyabwe ekyaba fellowship kirimu abantu 10 kyababbi kyekibye wano nenga kibba by'abantu kakati kiti ya member wabwe siyaze era besi is being cropped up nakugamba nti nganda yagende omusajja namuga ateja kubabusi no omenyezo mulionereka kati tuwe analysis people know how hard you are. The problem is Muhoozi is not part of the mafia. Is that the problem that you have? Era bamukubanga kati bosoma katabo kange kugamba nti enkuba je bamukubamu nakugamba kani Muhoozi bye Muhoozi kani Muhoozi kayinero gaba ngambuza president ole so mwana woni bamukuba atali beera ati avenger nawe ufuse ngabaganda nti wendi kwa ulikuwa. So what should the president do? Banga ali mu majeta yanukula ne mutera okatusa ani ata yanukula atali mu majeba agala yanukule tafayo Muhoozi ngayogerera mu majeba boli dibali bamutaddeyo bamukube wali kwa mukoto abadda Joseph akontrolinga kati Muhoozi asinga obukaka ya Muhoozi Museveni amunyizo olunyika awanda kala kati obusungu ayagala bumalira kunze Tamale togere ku success wanze kuna ko tojjo ko sika zona kaji mu nyumba ekyo kiwedde era kiwulidde nze kyenjagala okutegeera ekyo kwajjadde umuza kibagamba ngo kumutse bantu organikesi kiki tutawanya ku success nti mwenda baade bamugaye nti yakwata Sheba nemba yone bagate yamukwata mukwata mulala wali naye Sheba mu kati tulaba mwenda go wali toyagala kati wamujeko no ali eno wamutakulu eno wa Muhoozi muri naye Muhoozi is a strategist yakola ekintu eki naga nti ntwala etya engo njitwala entya n'embuzi nadira gwe ne mwenda kuma kuliko engo n'embuzi irate ye yakola ekyobulaba amagezi mayiti baba maje teri wa maje musiru abamaje abo ku holdinga gani nga takubye amasasa akakuba gonna sibaba abamaje bakusoka ku training ga sergeant do yafuke kwange myaka emeka bana Liberia bafire myaka emeka so gondi stressa ono gondi yali wawa omwana muto emyaka 28 sergeant do yali wabya 27 amaje ga ina discipline this man yagamba sija kuogera nabo bombi but how do I bring these people together naga nti ono mulonze mwenambe etaaga kakati is up to you as a gentleman. Did he engage us in any talks mugezi nayona alowoza kuja ono yoza tugenda wangu luwanga tugenda ku succession kubanga chenjaga obudde bugenda kutugenda joka abawuliriza abo bajja kuvanga tabawulide bya succession obudde butuva. Okay, I know you are annoyed naye kati obusungu bwe maleko tumalize program ya Bulungi is not their member. Ate Muhoozi ina support mu bantu tewali tawulirayo ti abo bafudde wa Muhoozi tawulirayo ti era bwe nayogedde ne mbagamba nti
egonde nti Muhoozi ti tawulya yo motoka nti zigenza mu university jaba wala nga bakundi be bakola nga bayiziramu balo tamerwa Muhoozi naye nti reba bitugamba ku Muhoozi nti abikola babyogera ne bagandi simanyi bamuletera abawala simanyi babyogera anti babyogera akawala nali nakakwatadda bakajimbira walala kawala ki akawala kasheba mbajireyo video ngo musajja akajimba omumanyi yakaite uwe bukama yakaite bakakwatira wako Tamale towayiriza kiyo wala kakuna makajja mu bino nakasimbe vivi toya agenje jikuleka video towayiriza sagalo wayiriza kubanga nze Tamale akawala bagenda kaita ne mwenda takamunda bangana succession eteko kuba yitutawanya Kenya bamanyi bakola ebintu byabwe n'abanya nti ono bwana akulembera tujja chama cha mapinduzi okulaba chimutamanyi chama cha mapinduzi Tanzania walabe konga badduka their main issue is the chama cha mapinduzi person Kikwete yaganti golo ne butuna tuyitesa mukono obachi kulowasa ne Magufuli kati wantu wali chama cha mapinduzi wano group yabala kusula mu 7 yetu levu kubidwa ejogo nili mugwa mutwe eyo group yagala kusula mu 7 si ya NRM yabwe babba wana abekenya tibabba bintu byabantu babwe NRM ene sobola kuberanga chama cha mapinduzi tesobola ate weri ate NRM weri era bosoma kati NRM teri weri bosoma kati boganga Muhoozi nkugamba tibano tibaina comradeship tibaina common objective chebava tujoga tusobola kujoga musajja nganza asobola kwogerera abantu ne babe nonjoga chonjogera nti oyina emisango je wazza ati sichibina onjoga rwa nino kubira mondo yozo tojindako eyo vayo abantu bachimanyi abantu bakkiriza bakukubye abantu bakkiriza nti oyina abantu botosobola kubeera nabo era botosobola kukola nabo kakati abantu bakitegeera dda yosisi tukatte akubira abantu amasimu tujja mutta we shall kill you. Come out in the open. If you ring, quietly, my TV muchi. I will trace you and kill you. Come out openly. But if you did I will trace you and kill you. I deserve a right to kill you. Ndabecha kolera. Obaza wo murambo ba Yesu. You committed your crime. Zinkwatako. You made a mistake of chasing me away. How does all that come into succession Tamale? I think kugambi soma succession yao soma yo paragraph 2 kati njagala bagaza analysis kubanga obudde bona tubadde mu ebitabo obumalide mu kuyomba yes kati yomvuddeyo ate nawe kakati kankubuze nencha bwe natugende walanga nayo bagaddeyo I've got to use this opportunity ne guba kyakutidde bakumanya oli mugumu ate gondi saiji mulekedde banda nganyika bwati anyika nodunga mucha polo tubaganiremu ebyuma byonone okuddeyo nga taliko ku program mugenda bako how do we move from here God did not humiliate you kyonna kye tukola nkugambi kyesulise how does this government move from here how does Uganda move from here abaganda bayagala okwekutula ku Anglican Church nga teri muganda akibishop ne bakola nga bayitaga obulabirize 10 ne batema mu Buganda obupapajjo the rest of Uganda sat down ne beretera a Muganda of their choice nkoyoyo ne bawevinga ne provision timkoyoyo babishop bonna kati balina okubanda degree mu Anglican Church tumbya ngoyo ngajirina ina diploma. It was a way for the why they chose a Muganda of their choice. The rest of Uganda chose a Muganda of their choice to protect the Anglican Church. But this one have nothing to protect it. How does that come? No, I don't analysis in to grab them like grasshoppers. How does that now come into our national succession? What a succession. Centers on William Musenero Babi, Sibe Baziba. Milioni bikumi bina kitutu byatwala milioni za dola zagenda mu kalulu era Museveni aliyevuma ekyamugisawo Kadaga. This parliament does not belong to Museveni. I have a list of names. But why should the mbaka we butambala ne mugamba muwala nti gwe toliko Aisha Kabandu omulaba yaliko. They made a list. Utafiri was not supposed to come. Ati benda nja bija. They made a list? Yes, of minister of MPs.
NRM has 36 members of parliament. Siba Museveni. Hantiba NRM. No, how was Among elected? A day before the election committee, Among addressed 400 people at Africana, telling warning, sake, ntiane control name to mine, Nkukuba. When in Goranya Fude? Hey. Oh, you choose abantu bikumi bina. Now for no bina mukam. Yes, rendering the second meeting useless have already demonstrated. Katanga Museveni yachakadaga nti ajja kubera independent. Ate now for independent in another fashion. Yali yetaka fa ababazi. So parliament iri mwaka gumu. Eno government getwagala ya mwaka gumu. That's why they don't conclude. Ebiteso a message iliwa musenero yakugambye tine sente ezimu sazijja mu ministry baziba. They were looking for money. They were taking kazi ekiduga ve chimpi. Ateka kya musenero bovuma wachi ngaga nese ba. Anti bamanyi kola bayayogera. Bagenti bakirifaling ewayi gigi ne message iliwa. Message omusomera azirina. Aziriwa wazirabyeko. Message nazirabako. Wa. Nze message nazirabako na gero. Oludde watubule jeziri. Batwale yo jeziri. Baje batwale. Baje bozira bawe kawaliwo kabaka. Sinze ka. Ne musenero bazoluko yabasege bangawe yambule. Tyaterula bayine ekibi. Kuluvu. Sinze ka. Kakati zino zonna sente bazaga omanyi mu 7 yaslowinga awe e cannibal corpus bakanibo tebalwana. Museveni kye yatuyambamu nti yatandika success yaba provoking into succession battle ale kakati ye gundi amaze okuvaawo Bobi Wine kati besi ye ayina media kwa media yona ajoga Bobi Wine yavude werazewa ekibina kye ono ajoga abantu yagula gasumba na banupo jimalawo abantu nupu ne bajijjamu obwesige Bobi Wine gundi nakomawo ne babaletera umala nayomba tewali kye bampa kakati ngo omala ategedde nti basically bagenda mukwata but if I was not paid I'm the person who handled the message on their behalf but I went to the empty-headed sene kina twana manyi bayina enande muboje kolere nnyo bakusasula waliwo currency abajita nagisi currency odayo wona nagisi bajita nagisi currency bakusasula mu nagisi currency so kati best yakomyeo after 14 years I went back home with the nagisi currency best abadde mwenda baka best abadde muri sesi Tamale best abadde muri sesi akanerega waliwo best kayizo okuyingira waliwo best kyajja nakyo ekitali kubya abadde ngakola ekinakyukawo era abantu bakyasobola kwesiga besije okimanyi nti gondi yagamba linze Raila Odinga okoleta Karua kusomera akatawo Karua yakwata akagatuna akakuba Raila Odinga ngavuma kipaki but because they are looking for Kikuyu vote Ruto Mugezi naye alese muchukuyu but a man regathim women don't vote their fellow women Karua yesima mu 2013 ne batamulonda kituufu anti nkakasa bukakasa anti bache bakoze Raila kyadde bwekiti nti baba gambye obwa vice president obera house galo nabaganti the best performing vice president in Uganda history is second yategeera mu constitution ya Uganda timulimu lolo ya vice president and so tuli obera is an inflated aid wina title nene toyina uli wolole wa Museveni kuba bayagala to term the vice president muwanga na diope bata bule gwanga ngaba vice president nibachi reduce ga mu constitution Ruto chakoze Kenya ye nasala amagezi tibano batuziza interview nti onagenda kubera house galo wono Ruto teyakozesa interview yayaga kubanga Ruto babadde mu yoga ngabwe bakalonzo abantu mu state house nabagobe mbwani zibe bakalonzo musyoka kati Ruto basala nganze bakalonzo musyoka bona aleno nga bateze ate musyoka tibamujemu kuba yakoze interview kati ali mu political limbo ane babagamba agudde mu interview anabera minister so kati succession of course Kenya tukiraba bayina babaduka balite babba bintu ne bagana ne bintu abe Kenya tebabba bintu byabwe naye bano babbetaka ne babba ngenda bakubira obutambi bw'abanya no bibana okoloki ngenda bakubira obutambi bw'abanyankole mu meeting zabwe mu Runyankole mwennyine bategeere nti bali cornered
amatoka tutte enyama gituto inako monopoly Museveni yakabikyusana kwezi enyanja ogitabadde gwe ennuni ogikwatira maato gwe companies zonna zitwala enyama Tamale olumbi obutale olumbi eki kati you fear Besije kati yagolokose azukusa abantu abagamba batte media gwewa tununule ensi ya media gwewa era Besije mugezi Besije kandi omusajja yinzo bwenkwata power kati bano bagala okunzija kumpewo naki Besije amanyi nembabazi yabaga nti akuba nono mukbi jogo yali alowooza mbu nja kumufukamira nkufukamira Dr. Kiza nakulaba ali mwavu inanga te yalumwa onfukamire Dr. Kiza akangabo okasoma kana akagundi aka Muhoozi mbaraka family yafu tetuberanga ko baavu abantu bano batigiri baba batijoga twayinawo Dr. Kiza tetwajje tuzisanze busanzi kujoga mujogera no mujamu empala Dr. Kiza Besije ajana ki ekiri different Era are taking advantage of situation. The Westerners today are the Kikuyus of Kenya. What they are saying is that let us have a younger man against an experienced man. All of the forces, anti-Muhoozi forces, are going to unite under Besije. Bobi Wine a good day. The uniting factor now in Western Uganda. They were deciding the Kikuyos. They have the money, they have the stake. We are moving a send. More is only new. Where is Uganda's magic? Want to pull attack? Where is Uganda's magic? You tell me whether Baganda is any Muganda in the three pillars of the state. Are you do? In the are you get Speaker Muganda? Chief Justice Muganda? Governor Bank of Uganda? Muganda? President Murio Muganda Wali? Prime Minister Muganda? But deputy never Mutekulina na Sukuma kwamba buli byemutegera ebyenyembeza mugaba pira umurumbe mwana tulidio sinza kukugaba pira omulumbe no mukaza yagala sente. This is where you've gone. Abaganda abalinga basekandi bana. Niyo mwana ono munamulinda kutuletea mawano. Mwana nga yitiride. Mwana namala kuleta mawano. We are relegated to kugaba pirawo. Abaganda nga bansi bambi baragawa. Bagwawo. Baragawa. Nopu yabat bafa. Olowoza. Ntikakati you can produce a man like me in my family. And it goes out the situation that shaped me. I was telling you, never come until for kugenda kusomero no yambalenga tunzibanzi yanga wakati atwange ina bakery ekigambo banzi na kitegera ngabana bandwanira okuntwala kusomero nenga buyambalenga tubotuka kusomero gozi jamonaza nyana ne bagenda kulinya ebigere gozi jamu ati ainenga to kusomero gozi jamu botazi jamu okuside line bagenda okulinya ebigere eranze whenever I go ngabampise ku bintu ebyo speak debichi tunulya nnyo omwana atayambadde ngato nenzimugulira kubanga omusanga nga banne bonna bayina kakati ateze nali opposite ngenga tulino zijja mwate osanga kubanga bonna bali tebayina so they cannot produce being. When you read my book, I tell you the type of parent I had. But Professor Bukenya baragawa. And in Bukenya tomogera kumbandu. In Uganda, you have to reduce yourself to kazanyirizi. A professor, let me tell you, look at the capabilities and the education background of Westerners. Abanyankole bayina empapula engatte. Tubaba nazo. Abanyankole bayina abambadde abayimbi bangi bete bali abayimbi. Ngendo labe Radio West, TV West ujirabe. Tebayina bayimba. Do you see a muyimbi from Ankole? They know the role of parliament. The role of parliament. Otuvuna na bana baffe betwalonda abayimbi ogera parliament. Mwete mumanyi.
umwana ali mu sente omukazi ali mu sente tubadde bakusoma kitabo kino kye bayita ekya principles and rules of succession esaawa eryemu but it is a better one people have now known there is a battle over my programs. Okay. If Kalisa believes that one would to go back to his studio, even Allah cannot tell me. I will defy Allah. I will defy Allah. If Allah comes, Angel Gabriel comes and tells me, Allah goyogera ko simuntu. Nkugambi sobola. Oyogera ko Allah Katonda. Katonda ne bwanganti dayo ku uba nkutolwa nkuganti sibula omuddu wagende kati.